mukunja atasera bwa sikukwata nzira kunakatwa Sabirina ne mwebakako mukunja atasera bwa sikukwata mpazo nkubire simu nga tebunnacha Toda kubira na simu yagenda okole binga kubide si tode nga okondisha ne wamana mukomene na kusaba mpazo okole video nga wetonda bwa sikukwata mukunja atasera kwana mukuli mu recordingewo bwa sikukwata ava mukuyimba esimu ewo zenji kwata sijja kukukwata bwa sikukwata okufirwa abana banga babiri na mata ne Faridi bwa sikukwata mukazi wange naleba ali rubuta afire muleba bwa sikukwata nzira ku mama wange nakatwa Sabirina ne mwebakako ensonga yaffe twajja kunonya sente tewali kirala kitwanona mu kibuga tetujjanga mu kibuga kukwegattako tetujjanga ko mu kibuga kwegattako naawe twajjako mu kibuga kwegattako ani akugamba ffe twajja mu kibuga kukulombera tumanje baatulanga bateese ebintu bya twajja mu kibuga kulomba nakatwa Sabirina ina poloti nakatwa Sabirina ina poloti banyamweze bafa balina tembugenda kutumanyira fa abana babavu mutumanyira mwe mutujoge mugambe mute twateka mu budde mwakala kutumanyira mugambe nti tetwateka mu budde tetwali bakozi olaba bagaggawala tebalina bivulu tebalina we bayimba tebalina we bayimba basajja batu tusimbye buli wamu oluseke tutomba ndabyabufuzi tunoonya riziki otegedde tugenze buli wamu twagadde n'abakazi abakulu mu covid noyagala omukazi ng'alinga jjajjaawo ng'otya n'okumwambula ofune kyolya zirembwa ziremeddwa tutegeera bisiraani mmwe nitwagala n'abakazi abakulu ng'otya n'okumwambula zinembwa abaana b'abantu bali ebisiyako kiyita mirembe gwe omanye sikyeko z'abantu omanye sikyeko z'abantu gwe nyoko bigenda bituteekake omanye sikyeko z'abantu omanye siwetuusa abantu temugenda kutuleetako lugezigezi abantu babagamba muleke abaana bagende bakole zemoyu ataka zemoyu lose nze Walukaga Mathias meya wa Kyenga Town Council ate nga yagadde okujja wano bategeeza nti essaawa eno nina essimu yange emu ya smartphone nga bwe navuddeyo ne mbagamba nti nze siri ku mukutu gwa X abagula mu mukutu gwa X sirimanyi nze ndi ku WhatsApp, Facebook na TikTok kati oluvannyuma lw'okubeera nga nagenze ku poliisi neekubira enduulu mbagamba nti ononyereza omuntu oyo ali ku mukutu gwa X agenda awandiika ebintu bye simanyi kati poliisi nakoze statement nga njagala bamunoonye ate mu kifo ky'omunoonya tebamunoonyeza bakubidde essimu tessimu ngitwala oba ngiweereze ku poliisi bagende bagikebere oba siyaggulawo omukutu ogwo nange simu nkoze vidiyo eno oluma okukola vidiyo eno ngenda kugikwata ngibatwalire bagitwale bagikebere so abadde batera okunkula ku simu yange mujja jjulira nga teriiko mutegere nti eri ku poliisi ensangi ewa osisaidi omukyala Kayesu yagenda okugirisiivinga ate nizagitwala embakamabe noza kwe bakeberera okulaba oba essimu yeyaggulawo omukutu ogwo gwa X simanyi biri tekiniko nnyo simanyi technicalities eziri mu kintu ekyo naye nga nyagadde mmanye nti essimu yange ngiwaddeyo ku poliisi manyi temuli mu kizibu kyonna era nzikiriza siyaggulawo omukutu ogwo kwanze siri ku X ne X sikimanyi mpuyabuulize X ya kubanga ebintwalo bibeera bingi nnyo kanjibawe bakebere kye beetaaga naye ebinabiddiride era munabitegeera so kyenjagadde okucommunicatingako nammwe bawagizi bange eggwanga lyonna n'ensi yonna nti kansuubire tebalina birala byebaagala kwekwasa kutandiikiriza olwakalu kubanga nina amawulire gempulira olwokwenga baga okunemesa nominations naye katulabe poliisi oba nayo nga ekozesebwa oba nga tekozesebwa ng'abantu ababulijjo basobola okukozesa poliisi oba tebagikozesa